Abakkiriza beetabye mu kusaba okw'enjawulo okwalangiriddwa omusumba Bujjingo olunaku olw'ejjo omuli okusiiga amafuta mu bibatu by'abakkiriza. Feeseeyo ginabe musaayi gwa Yesu. Ogenda kutama mpola mpola naasa ebigere by'omusaayi gwa Yesu amagulu go osobola okukwata ku magulu go n'ogalangirirako osobola okuggyamo engato n'olaggira ebigere eby'obutatambulira bwerere wiiki eno abamba kutambuza n'otuuka n'osiba w'obudde ne bugenderaawo ate ne batakuwa kye bakusuubizizza n'otambulira omulimu n'okoowa n'otambulira akasente n'okoowa totambulira bwerere wiiki eno totambulira bwerere wiiki eno. Omusumba asabidde abakkiriza wiiki eno buli kye babadde balindiridde kituukirire. Yambala omusaayi gwa Yesu ng'ekisuubizo kyo tiwakyali muzimu okusobola okukiremesa. Yambala omusaayi gwa Yesu ng'ekisuubizo kyo tiwakyali muzimu okusobola okukigaana. Yambala omusaayi gwa Yesu ng'ekisuubizo kyo tiwakyali muzimu okusobola okukiremesa. Yambala omusaayi gwa Yesu, yambala omusaayi gw'omwana gw'endiga, yambala omusaayi gwa Yesu, yambala omusaayi gwa Yesu. Omusumba Bujjingo ategeezezza nti okusaba kuno okw'enjawulo si kwakulwawo kuba ayagala bagende bayole ebyamagero ng'amaze okubasabira. Mu bufunze ngenda kutandikanga saaviisi eno nga bukyali ngimale nga bukyali mbate emikono egyo egitodde amafuta gigende gitwala ekyo obadde olinda. Emikono egyo egitodde amafuta gigende gitwala ekyo obadde okola ki kyobadde olinda. Okulindirira ekintu nga tekijja nga tonnafa tekitegeeza nti omiddwa. Munnabuddu Bujjingo abakkiriza abakubirizza okulindirira n'okugumikiriza n'okujjukizanga Mukama Katonda nga tebakoowa n'abasabira Katonda aleeta obujulizi mu mayumba gaabwe ne ku mirimu gyabwe. Omuntu ogw'obulamu nga gwazze mu nnyumba yo ebirooto bikyuka. Omuntu ogw'obulamu nga gwazze mu nnyumba yo endyayo ekyuka. Omuntu ogw'obulamu nga gwazze mu nnyumba yo ebirowoozo bwe bikyuka. N'abagenyi bagenda kukyuka. Ne connections zigenda kukyuka. Contact zigenda kukyuka. Ogenda kwogera n'abanene ng'omaze okikwata. Ogenda kwogera n'abamaanyi ng'omaze okikwata. Enzigi zigenda kwekula mu linnya erya Yesu. Abakwerabira bagenda kujjukira. Katonda agenda kuggulirawo enzigi. Ogenda kukola supply nga nnene. Ogenda kukola supplies ennene. Agambye nti Katonda agenda kubawa omuti ogw'obulamu wiiki eno n'abakubiriza okuleeta ebyokusabira mu nnaku zino ez'enjawulo. Nga neesaba mu nnaku zino mujje nga balina akawunti mujje ne kaadi za banka bw'oba olina ne checkbooks olina kampani jangu ne checkbooks so obadde tokyawandiika abalina receipts abalina invoices abalina biki mubireete tusabe tukkirize Katonda. So whatever you have today lift it up for the blessings of God. Ebisumuluzo by'emmotoka yo, ebisumuluzo bya piki, ebisumuluzo by'edduuka lyo, ebisumuluzo by'ekifo kyo w'okolera, amasimu go, fayiro zo, copies ekyapa, copies ennyumba ebadde ekyakulemya okumaliriza eyasuubiza mwesigwa buli kimu agenda kikola ky'obadde olindirira ogenda kifuna wiiki eno. Bibadde ku Canaan Land mu kusaba okw'enjawulo okw'okusiiga amafuta mu bibatu. Byatumwe bazze Godfrey, Salt TV, Omunnyo.